eno yesawa yaffe eya program Kaluma Nywera. Tutunuulira amawulire okwetooloola ensi yonna ne tunoonya Kaluma Nywera wa waavudde. Okay, butereevu tuli ffenna munafa atuliza nkwaniriza mu program Kaluma Nywera wano ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nga bulijjo omulangira Kalimage gange. Program eno ensooka ku kumuli ag'enjawulo n'otegeera muna ekigera maaso mu nsi mwe tuwangaalira ate tuvaata awo tugenda maaso nkulaga Kaluma Nywera waava era mu nsonga ezitali zimu. N'olw'ensonga eyo muzikirize ntandikireko okusema zinga Africa ate mune mali agaliyo ku muli wano mu ggwanga erya DR Congo munafa atuuliriza kigamba nti nno obutukidwa mu baleero ng'abantu 45 aba bulijjo battiddwa okwetola munaffe province emayiddwa nga eya North Kivu erimu ebyobugagga ebyenjawulo, erimu gold, erimu diamond, erimu byonna mu katundu ako. Kigamba munaffe atuuliza nti n'okubanagana kuno kubaddewo kubadde kugera mu maaso era nga abantu banyitirivu balasa okuba nti badduka okuva mayumba gaabwe maka gaabwe nga banonya munange okuba nti badduka. Kati gavumenti y'eggwanga erya DR Congo evuddeyo tena konfaminga ani ddala ali mabega w'okitta bantu kino ekyabaddewo wiiki ewedde nekiga mu wiiki eno ekyassa abantu 45 ate nga bakyabala n'abalala naye nga balowooza okusinza maffe abamu ku abo bagamba nti maybe akabinja kano akabatujju akamanyiddwa nga aka ADF Allied Democratic Forces kekali kekavunaanyizibwa ku kino munaffe kita bantu ekyabadde mu ggwanga erya DR Congo. Batwogerako bannaffe abalumbaganyi balumbye ebyalo mu kabuga aka Beni abantu gye bali baddukira munnange abantu ne babuna kye bayita emiwabo. Era okusinza ku alipoota ezavuddeyo ziga nti district emayiddwa nga eya Mamove yasobola okuba nti ekosebwa nnyo kubanga ennyumba zaabwe bambi ez'abantu basekedde n'omuliro ne pikipiki zaabwe ne bazibba wamu n'ebintu ebyenjawulo. Akati omuwendo gw'abafudde bage kugenda mu maaso okuba nti bakyanoonya abalala kubajjukira abantu badduka bambi nga balina ebiwundu ebyenjawulo nga banoonya nate ew'okubudamizibwa so fa bakalabako emirambo 45. Jjukira bano akabinja kano ak'obutujjo ka ADF kaasala katandikibwawo mu mwaka gwa 1909 mu bitundu ebyomuvanjuba bw'eggwanga Uganda era nga kali kajja mu maaso akalwanyisa gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni president gwanga Uganda nga kagamba nti nno kalwanyisa kibayita ekitta bantu oba ekyali eky'abayisiraamu mu mbeera bwekyo. Kakati nno mugala nga atuuliriza we twogerera kiga nti akabinja kano kalina akakwate ne Islamic State era baga nti myaka nga 6 emabegaawo bali balina enkwataganya bakwataganamukko. Akati we bagenda tukwena ku internet Islamic State evuddeyo nereka obubaka negamba nti nno yali emabega w'okutirimbula abantu mu North Kivu era nga agati nno yali beetunulidde nnyo nnyini ddala bali bakristaayo beego okuba nti munange ejjawo. Akati nno embeera munange bwekiwa eri mu ggwanga DR Congo banaffe beeta intervention ey'amagye okuba nti munange banoona beera smoked out mu ggwanga lino. Giyita ebikweko tebadegenda mu maaso ebyamagye g'eggwanga erya Uganda wamu n'amagye g'eggwanga erya DR Congo okulaba nti nno bafufetta bano abatujju aba ADF ebyatandika mu mwaka gwa 2021 naye muganda wange ebibadde bikyaganye munange kuba nti ate munange birekeddaawo oba biziyiza abatuuze abantu ba bulijjo okuba nti battibwa. Waliwo akabinja akalala kamanyiddwa nga M23 kanako munaffe kale kateekawo kye bayita dead campaigns eyo mu buvanjuba obwa DR Congo era kagenze maaso akajjako territory ezimu ku za gavumenti kazijja ku majja ga gavumenti nga kaziwamba baga nti Rwanda yamagawo okuba nti mwe bateekamu ssente mbana abayikira ba M23 nenkwadde Rwanda yo yabyegaana bino byonna nga Congo byegisibako amatu g'embuzi munayo okugiriisa engo. Kamani kye kiri eyo ku saidi eyo kibi nnyo nyini ddala bannaffe beetaaga kye bayita okuba nti banunulwa. Nkujjeeyo tugezeko mu ggwanga erya Bufalansa muganda ng'atuuliriza amawulire agavudde mu Bufalansa. President Emmanuel Macron munnange asansuludde oba giyite okugoba oba okumenyawo kibayita parliament si kizimbe bati abantu kibayita dissolving kwe kusatula parliament era n'agamba wabeera nti okulonda okupya muganda wange bino bijjidde muganda ng'atuuliriza president okuba nti munange afunye obusungu bwe buti
n'agamba nti no palamenti egisansuludde kiridde akalulu akabaddewo okuva nga ennaku z'omwezi 6 paka 9 omwezi guno gwennyini wadde akalulu ka palamenti eya Bulaaya European Parliament okulonda okwabaddewo bulungi nnyo era kukagenza okuggwa bwe kuti kwa mulundi gwa 10 okwabaka batula mu palamenti ya Bulaaya kwagenza okuggwa ng'ekibiina kye nga Emmanuel Macron amazima gennyini kiseebye nga kikendedde ababaka era muganda ng'atuliriza musajja tuwe kubanga munyika ekitalo agantino kisoboka kino kagisolvinge era nga kyekibadde kugamba tekibangawo bukyanga kino kikola ki bukyakibere bwe kiti naga nti aswadde nnyo nnyini ddala so naga nno kagiteeke ebbali era gwe okusalawo naakayite kibayita snap election okulonda okwamangu nga amaze okuba ti asatulula palamenti eno agijuludde kibayita snap election kuno kuba kulonda okubeerawo okusooka nga tebanagenda mu kaluka ennyini akalina okuba nti kagenda okuba nti kalondebwa kakati kiba nti nasizonaga nti kagire kagisatule ate akaluka n'akamangu ennyo akabakoba palamenti era kano akalulu nomali okuba kibayita okusatula omusi akaluka amangu ddala ng'okayise ku palamenti gundi system bwetyo kitera okubeerawo nga waliwo omukulembeze ennyini kubanga mu Bufalansa mu kibayita Fifth Republic eno eriwo kati kiga nti nno ababaka palamenti balonda kati emyaka 5 nga pulezidenti gibalonda kati bakyusa okuva ku myaka 7 paka ku myaka kati 5 kati bagamba nti pulezidenti alina obuyinza alina obuyinza kwesa nki bakikakkanya kati kuva ku 7 paka ku myaka 5 mu gwa 2000 awo webako bakibaita akaluka ak'ekikungu referendum kati emyaka gya president gyenkanankana n'emyaka gy'ababaka wa palamenti kakati wetwogerera bali balina kukibaita kusynchronizinga oba kubidde kana akalulu oba bayitidde kana akalu ka snap election babagambye ekintu kimu kibalina okuba ndi bakola nti abaka ba palamenti balondebwa nga bayita wabula wiikisi ntono nnyo nga talina kuba ndi balonda kibayita ba pulezidenti olw'ensonga nti bali babitadde ebyo bajobi ne begambwa ate akalulu kakoze bikoze bitya so baga okuba ndi banguye batyo akati president Emmanuel Macron yewalabye nti no bamukubye ekibayita ekigo kuba ekibiina kye ekya renaissance kiruzinze nnyo mu ifo beno okuba ndi batuulako ate ne balaba ate ekyo yamuvuganya nnyo ekibaddwa nga ekya national rally aye kifunye munnange ekyo ebituntundu nga kimu kyakusatu kubulo nabona obukubiddwa n'olw'ensonga eyo aye nti kati afiirwa naga nti nno kati ng'abo badde bagenda maaso okuba ndi bakulira palamenti nga bagirina mu ttaano zaabwe ebanga mu kaluka aka Bulaaya abaka ba Bulaaya nti basse baluuzinze alina okuba nti ate badde bayita akalukano bennyininyini benga beekebera balabe okusina akalulu akabaddewo national rally yangu n'ebitundu 32 ku 100 n'ebiranga eringa eddabo linze coalition y'omukago ogwaba Nafano Macron wali ogenda mu kibayita European Union Parliament yafunye ebitundu 15 ku 100 byokka kakati n'omuganda nga atuliza bwekyo bwe kitambula nga nana kwandi bagenda mu kali akagandi bajja kulonda kamu akaluka ababaka ba palamenti mu ggwanga lya Bufalansa kajja kuwawo nga 3 omwezi guno that is then babirene second round nga July omwezi ogw'omusanvu ngenda kusomezi 7 akati Makoni kwegamba nti kasitala banti munne bamunyenya bafight bamunyenyera ddala nnyo nnyini ddala kwe kulaba nti lwanga bamusinze wali mu European Parliament kitegeeza abata China buyinza nino bayinza omukuba akalu kwe kusalawo naga nti kayite mangu nga bukyali bechekinge ng'ekibiina kye banaasobola okuba nti munnange basobola okuwodinga kibayita majority mu palamenti oba sina kindi oba nedda era yagambye Macron nti asaze okuba nti munnange palamenti agiyiwa kulw'ensonga nti n'ebisaba by'emasa birina okuba babitangaaza era n'agamba
nti akaluka nakavuddemu aka European Union Parliament kebavuddemu biza zibadde nungi nnyo eri pate zaabwe zonna ne pate ye ekitegeeza badusa okudiferinga kibayita Bulaaya ebe muvudde mu myagana gy'engalo naga nti nno bali abatuwakanya bo bali mu kujaganya mu continent eno eno Bulaaya eno bajaganya naga no ensonga esobola kubeerawo nga ninga nze kenyi kubanga namwe nyinza okubanja kulekulira singa twali tweterezeza naga ano ke kaseera akokwetereza naga obaka bwange bwemba wa tino kubanga tukola ki tuddamu tulabe twechekinge sonagamba ntino abadde concerned nnyo nyiri ddala kubanga abantu balonze sonaga ntino France yetaga kibaita clear majority ensonga ki abuli nagamba ntino bakomewo bakole bechekinge yo omukulembeze wa National Rally amaidwanga Marine Le Pen omujikone yetabamu era yesimbawo ne Macron amuwangula nabadde balonda yana amuwangula kati muno kino akyanizo ekigati no Macron ayise okuddamu okuba balonda mu kibiina kye wamupozi n'ababaka balina olw'ensonga nti nno baka bafunye kibaita akatengo ku side eyo kale tunabiwulira neze minavaayo bunanga atuliriza yo mu ggwanga limadwanga erya Israeli munaffe wetwogerera omu ku ministers atwa ku cabinet amaidwanga cabinet ya emergency government oba giyite war cabinet amaidwanga Ben Ganzi ne yalekulidde asire tawulo agambe tagenda kisobola era langiri ya daluli ndi nazo mezi 9 prime minister Netanyahu bana batabalaze cheki nabeerawo nga bamaze okuba bawangula mu Gaza aina plani kiteekateeka ki ajja kubanga munanga ateeka utawulo aberenga alekulira munange ono yomu yava n'agamba nti tajja kukkiriza amagye ag'eggwanga erya Israeli batudde ku cabinet yemu ey'okulwana olutalo naye tumanyi kigenda kuba nkiddako era yagamba n'ogamba nti abawe pulani Netanyahu ey'okusizinga fire ey'okulaba nti munange embeera ekkakkana bwe bateriiwo ajja kulekulira obutukanga mwena temamudde kibayita ansa obanga 8 ajja kulekulira muganda wange era yagambye yebateko kibayita ensonga 6 nga mulimu ezokkomya olutalo olwa Hamas mu Gaza nga mulimu nekyokuba batekawo gavumenti y'abantu ba bulijjo mu territory eyina egobeddwamu ba Hamas kakati nno agenda sawa kubanga munenga abeera wano okulaba nti ne yamulemye katajja kwira mu gavumenti eno so nalekulira ekifo nagaye wamwe waawo era okulekulira ekitegeeza kimu naffe avule mu cabinet eno agende mu gavumenti bayita National Unity Party naye agambye nti nno abakuba nti gavumenti ye ekibiina kyakulembera tebagenda kubeera bagenda kuva mu mukago ngobakola nono omusajja amaidwanga Benjamin Netanyahu so munange embeera bwetyo etambula kakati waviriddeyo bwati ate nate waliwo omulala yagala ekifo kyo okuba nti yakiddamu ate ku kabinenti eyo ono musajja minisita amaidwanga Itama Benigavi yagamba nti ekifo kye ono wavudde bakimuzzeemu ono Benigavi yavayo n'agamba yali right wing coalition yagamba yali agambye nti ajja naye kuva mu gavumenti singa ate wagivaamu ajja kubakolera gavumenti yegwe eya Netanyahu singa Netanyahu anakkiriza okussa wansi emmundu nti bateese n'abatujju aba Hamasi nga Joe Biden president w'eggwanga erya Amerika oyamusaba kati yagamba ekifo mukipeeze nkituulemu tukube emmundu teri kuteesa na Hamasi tubakube paka kuulya bubi paka nga basirikale bakomyewo nga Netanyahu wagamba oba paka nga abantu bonna abawambibwa ba hostages bakomyewo webijjidde bino nga ba hostages bana bo mune banunuddwa weekend banunuddwa era badizibwa mu family zaabwe kati bagamba teri kuzikiza paka kuba ku Hamas asembayo abantu bafa bate bafa twagala abantu bafe babawambibwa woti obuzemu nafa tuliza kalumenyera vawa wakati wa Filisuuti ne banafa amaidwanga abayudaaya okyali mu program Kaluma Nywera. Okay, buterevu tukyali fena munafa atuliriza oli ku Impact FM radio Lwasa Mayinja program Kaluma Nywera nga bulijjo omulangira Kalimage gange tukyatunulira okulaba Kaluma Nywera wava wakati w'abayudaaya bayite abayisirairi sa compose n'abafirisuuti bayite Palestine era muganda wange naga nti ebintu bino byava dda nnyo nyiri ddala n'enkuzzeeyo mabega tulabe ovo n'obuddo obwa bino bitandikira na kati wawe tuli era twavawa okuba ntuukano we tuli
nakulaga emu kwe munafatuliza obwakabaka obwenjawulo bugeze maaso mabugwa busaanawo mpola mpola ate busaanawo waliwo obulalu bawumerukawo n'olwensonga eyo tuwasemba kulaba obwakabaka obumayiddwanga obwa Perusi bano baali bawamba obwakabaka bwonna nga jjukira obwakabaka bw'Abayisirayiri bwali bwasaanawo bodda kubanga jjukira nti bwatwalibwa obwakabaka obwa Babiloni wansi wamu Nebukadduneeza ate ne bajja obwakabaka obwa Babiloni nabo ne buliibwawo obwakabaka obwa Perusi agandi kiba nti obwakabaka obwa Perusi obwa ddala bwali bugenda mu maaso buli omu nga n'Abayudaaya baali wansi awo baali wansi waabwe era jjukira nti kabaka yalinga w'amaanyi ennyo nga mala kuba nti awamba ebitundu ebyenjawulo nga ssabo ba governors abalina okuba bamufugirako omulimu gwabwe gwali gwakuba nti munange basolooza omusolo ne bagwayo obwakabaka ne bugenda mu maaso ng'ate munange bukulaakulana n'olwensonga eyo abaana ba Isirayiri nakulaga nti nno wansi obwakabaka buno omayiddanga obwa Perusi bakabaka bavangayo ne bagamba nti nno ebyaddala obwakabaka bwagejjanga kati mugejja ng'oli avane ku kitiibwa ekimu nga kabaka Justi kubanga ba Perusi twabalabanga nga bayita the great balinako kye bayita tayito eyo egamba the great king of kings king of the world kabaka w'ensi yonna teri amuwunyamu kabaka asinga kakati nno bonna baali wansi wa Perusi batyo baali akati twalaba nate mu biseera ebyo ng'obwakabaka wa Perusi bunaza okuba ne bukendeera amaanyi lwaki twalaba ate ku saidi eri ya Masedoni nga abasibe bavuddeyo kabaka wa Masedoni amayiddwanga bamuyitanga Philip owokubiri yavaayo n'agamba nti kimala lwaki abasajja batugenda maaso okuba batusalako mu mbeera bweti munnange jjukira nti nno buno obwakabaka obwali eri ku saidi ya Greece baali bamulirwanawo ku Greece Masedoni nayo ng'eri awo akati naga tebajja kukkiriza kabaka wa Perusi kuba nti munnange abakinako kuba nti agenda maaso okuba nti abatwala n'enkwade nga w'amaanyi nnyo nnyini ddala era bwe baali ng'eyo wansi wa kabaka amayiddwanga Darius the Great owokусatu ekyaddirira yitaba kuba nti balumba nnyo byali esingawo ebityo mu kaseera kennyini ako akati nno nabano kye baakola omusajja Philip kabaka wa Masedoni nange okuba nti anoonya obwo states oba buyite nga obuwangawanga obutono bwegatte wamu naddala obwali mu Buyonaani mu Greece kubanga bonna bali bakwatagana awo begatte balwane balabe nti bagoba nate abakabaka wa Perusi mu kitundu kyabwe ekyabuyonaani kyonna bali nga basooka ne bakyefugira ne muganda wange ono kabaka yali w'amaanyi nnyo gavumenti obuperusi bali bw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira naye no mu kaseera ako kennyini twalaba kabaka Philip ono yatandika okuba nti naye azimba ejje mpola mpola lyatandika okuba nti ligejja jjukira ono yali mu Masedoni obwakabaka wa Masedoniya naye naga n'azaala oba n'awasa abakazi ab'enjawulo era nga abamu kwe yawasa mwe yazaala ate omuvubuka omwana ow'obulenzi amayiddwanga Alexander yamuzaala nga wa misayi ebiri alimu omusayi gwa Masedoniya ate nga ne musayi gw'Abagreeki wamuyita Abayonaani akati noono era jjukira amutwalanga ne ku kye bayita expeditions ez'enjawulo okuba ne batambula nga bagenda maaso nga bagoba be bayita Abaperusi okuba ne bagwa mu ttaka lyabwe nabo babiri nga basooka ne beetongola mu naye ebiseera ebyo era yatanga okuba nti azimba ejje kabaka Filipo yokubiri nga azimba ejje ekyaddirira kuba nti ejje yange okuba nti lyamaanyi nnyo mu bitundu bya Buyonaani naye okuba nti ligoba nate obwakabaka obumu obw'Abaperusi era abajenerali abamu bagambanga okulwana kwabatama ku saidi y'Abaperusi olw'ensonga nti kabaka yennyini Darius owokusatu yagala nti agala kuba nti alwana naabo yali alina obwakabaka obulwadde bwagenda maaso okuba nti afuze nga bw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira akati nno mu kumuleka ono kabaka Filipo kye yakola yatanga okuba nga akozesa kye bayita abo bonna abaali tebaagala bwakabaka wa Perusi naga nti ajja kubeebanga munanga bakwana babeere mikwano gye nekyera nagatako ba mercenaries ab'enjawulo abanira kye bayita ensimbi naga munyambeko tugobe nate we tunagoba ono kabaka wa Perusi ne tubugamu betumatwale gaffe nja basasula era mune bwe kiwe kyakolanga era bwe kiwe kyalinga akati mbiseera ebyo tulaba kabaka Filipo munange musajja watu bamuwa obutwa afa bwafa olwo mutabani amuli yambigere amayiddwanga Alexander ku myaka emitotololo wajuka yatandika okuba nti agenda okuba nti alwana naye ku myaka 16 in fact 13 yayiga okuba nti alinya kye bayita endogoyi namugoye endogoyi eri amaanyi ennyo yali eremeddwa abasirikale okuba nti erinnyibwa ono n'aginya n'agiwalampa n'agimuwa kakati noono yanaga okuba nga agenda ne ku kye bayita expeditions entalo ez'amaanyi era ng'ebyaddala bazirwanira ddala ku myaka 16 egy'obukulu yali muneeyigasi ne kitaawe nga naye asoogama nti kakulemberamu ekibiina kye ky'abasirikale bagende balwane ku saidi A tadde nagenda ku saidi B then beegatta amakomyewo
akati nno yalanka okubanga byaddala musajja w'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira n'abeera nga akozesa amagye agakitaawe Philip II okulaba nti munnange nennyini anakuba nga anywereza ddala kibayita command, chain of command. Katata waafa oba bw'avaawo abaali abakuza jukira tatu yali amudi yamufunira abasajja abagezi abaali abalwanyi nga ba Aristotle ne bamuyigiriza ne bamusomesa ne bamutraininga buli kimu ng'akimanyi bulungi nnyo nnyini ddala. Akati ono taata we bw'afa tewaliwo gap y'amaanyi eri awo kubanga yalina abakuza nga b'amaanyi, abakuza nga ba bwongo, abakuza nga balwanyi, buli kimu nga bakitegeera era buli kimu nga bakimanyi bulungi nnyo ddala. Munnanga Alexander yagamba tagenda kussa mukono, agenda maaso ng'akola kye bayita campaign eza kitaawe ze yakolanga ez'okulwana n'okuba nti ye ayongeza oba agazi ekibaita obwakabaka. Akano mu kiseera ekyo olw'okuba nti kabaka Operusi bano ba Darius owookusatu baali bawambye amatwali nga manene nnyo okubagike bawambanga kyenkana nsi yonna bagako ne bagisingako. Bawamba mu Isirairi baka bali babuwamba, Babiloni babuwamba, ne bajja mu Egypt Misiri ne bakuba Falaawo ne babeera bamuwambidde ddala. Nabeera na babbe nyinyini beewadde n'ebitiibwa ebya Falaawo okuba ne beeyise bya Falaawo okuba ne batwala ensi. Akati nno ne bajja n'eno mu Asia katuyita nga Iran ne bajja ne basengeta paka mu Greece ne bawamba states zonna ezaaliwaawo. Akati nno olw'ensonga nti baali bakwasaganya ebintu bingi nnyo nnyini ddala okuwaana eno n'eno ati ewamu gye bataalinga abantu obwakabaka obwanjawulo bwali butonotono bwatandika okuba ndi bwegugunga. Kino mu kwegugunga kabaka asoberwa era mu kusoberwa ne bateeka okuba ndi mune bamulumba bamugoba bitundu ebyenjawulo. Kakati n'ono Alexander akalaba nga kakisaako naga nti okay babanga bali mu kwekalakasa naffe kali kwekalakase aye twekalakasa tulumba tubenga tugoba bitundu ebyo munene bamugoba emisinde. Era Darius kyaddiya mugana nga atuliriza abakulu be bennyini beringa alwana nabo baba generali abali ku lusegere landi bagenda maaso ne bamutta. Ekyo kyanyiza nnyo Alexander kubanga Alexander yali yeesomye amaanyi agamba nti agenda kuba buli kabaka yenna sakira naye afuna ku title emayiddwa nga the great Alexander the Great. Kakati nno bamala okutta Darius owokusatu nene bakwata n'abatta era nakola sweet revenge eri yakaba ennyonyi ddala. Tiyakoma ku ekyo muganda wange Alexander n'anaga okuba nga akola campaign ez'enjawulo naga nti alina okuba nti agenda n'asensera buli bwakabaka obwenjawulo nabeera nga abwegattako mpolampola bwatyo. Kati yatuuka mu Misiri, watuuka mu Misiri yasanga olwedde Misiri yakyawa dda kibayita obwakabaka wa Perusi kubanga bwali bwagigobera dda Falaawo waabwe. Era bano n'abasaba nagamba onnegatteko tubatwale entyagi era ne bamugattako munange ne baserengeta naga nti kati alumbye kibayita Babiloni. N'alumba Babiloni n'akuba kabaka jjukira nti obukabaka bwa Perusi obwaliyo n'abuwangula. Wabuwangula abaali baddira ebigere byonna ebya kabaka amayiddwa ga Darius owokusatu muganda wange nabo ne badduka emisinde. N'agamba nti nno kati okufuna ekitiibwa ekimanyiddwa nga ekya Alexander the Great bamwongeddeko ekiba kya the Great ekyali ekyabakabaka bano Baperusi alina okuba nga awambye kye bayita namulondo yabuperusi eriruddawa mu kibuga Susa. Munnange ne basooka balumba n'abasirikale be bajenerali ab'enjawulo alina bayitibwa ba mercenaries yegattiddwako abasirikale ba Falaawo okuva mu Misiri balumbye kye bayita Susa bali nga bakuba obwakabaka wa Perusi bali nga buggwawo muganda wange atuwuliriza. Mune mu kubulumba basani basooka bayingira mu kibuga olubiri sooka baluyuzayuza nasooka bayingira mu bibuga ebyenjawulo. Alexander n'agamba abasirikale be muyingire mu bbe buli kye mwetaaga kyonna. Muganda wange babbanga buli kimu kye beetaaga. Bwe basangamu abasajja abali mu myaka egigenda mu ntalo battanga kye bayita abasajja bonna ne babatta ne bamalawo. Then tibakoma ku ekyo oluusi n'abaana b'obulenzi nabo ne babatta be balekanga bokka bali nga abawala oba bakazi ab'enjawulo. Ane bakazi ab'enjawulo nabo tebasobola kuba babaagalirawo kubanga babatanga paka Alexander yabagamba nti omusobola okuba n'okubaagala ne tubazaalamu. Era ekimu kyanyiza abajenerali ab'enjawulo nga bagamba tetusobola kugatta musayi gwaffe ogweri mu Macedonia. Tulina Abagriiki abatwegasse kuba mu Athens ate tugatte n'abaana munnanga beno mu Perusi tulina abakazi betwaleka ewaka era bamusaba n'okumusaba baddeko ewaka basange bakazi baabwe. Alexander yasooka n'akigaana n'akwata abajenerali nga balinga abamunne abaga okuba ne bamalamu kye bayita bamuyisaamu amaaso. Yasooka n'akigaana then wajja n'akikkiriza aga kale mujja kuddayo n'abasonyiwa. Nera still yaboosiza abakazi abeeno mu Perusi ne bafuna abakazi abalala n'ogwadde nga bagamba nti ovu nti wawangananga kuba ne bayite babaagala. Akati Alexander bamwewuunyanga of course omusajja ono nga bagamba nti omusajja ono ye atwasiza abakazi ye nga tawasa n'ogwadde yawasa naye nga munenga abakazi tebaali nnyo nnyo
like kimutwala tujja kiraba lwaki mu nekyali bwe kityo akati emu ku ebyo ebyaliwo omusajja Alexander nga musajja mulwanyi namigge abasajja abali bamuwetoolodde bajenerali baranga kuba ne bamwekengera baga nti omusajja atwanyisizza entalo ayakuba nti atwala ensi yonna era in fact yagamba nti no campaign zonna kati aziwangudde agakuba kati Stamalabu Perusi agikutte kati emikono gye afunye title emayiddwa nga Alexander the Great kati agenda kubanga agamba abantu abasirikale be tugwetwale kibayita Arabia yonna buyindi enenga mnaje ataso kubanga agikwatako aga nti n'okubanga asanya buli kimu okuba nti buli kabo tundu konna kensi yonna kali wansiwe n'agamba alina okuba nti kabaka w'ensi yonna bagali Alexander the Great king of the world mugana wange ekyaddirira kyali kyakuba nti omusajja oyo yennyini nga bw'okimanyi ti nno nga yeteekateeka abasirikale bakkiriza muganda wange we bakkiriza ebintu eby'okumu ku ebyo nagatukkiriza mu negwe kabaka gwatukulembera yateekateeka nakusomeza ali 29 omwezi gwali gwa kutaano Alexander yateekateeka kibayita embaga makeke ebyokunywa okujaganyamukko ng'agamba ti noke babiza okuba balumbye India campaign ebadde successful era bawangudde akati ng'abagambye nti no mweteketeeke munywe mu musanyuke mbakoledde akabaga kano tweteketeeke tugenda kulumba ki Arabia oluwannanda lwa Buwarabu lwonna lubeere nalwo nga lututte lubeere mu mikono gye era muganda wange ngo yali traditional bakalombolombo banywa ne balya ne bakyakala olwamala munange okubanga balidde kibayita emmere balidde ennyama banywedde omwenge ebyaddala babali awo bagenda okuwulira mbu ate Alexander teyewulira bulungi naggamba ti ne byeddala mbu teyewulira bulungi bali mu lubiri olwa Nebukadneza owokubiri eri mu Babiloni bazo kwandi baluwamba ku myaka 32 egy'obukulu omusajja mukulu Alexander kigamba mutu nno bazo kwanti anya kibayita emmimbiri akenge bakanywa buli wawangulanga mune banywamukko ebyaddala ne munange kigamba nti nena kusomeza ali 10 oba 11 enkeera mwezi gwali gwa mukaaga omwaka jukira bakoze pate mu mwezi gw'okutaano omwezi gw'okutaano awo gugwako 29 banywedde omwenge gonna nga bw'okiwulira akati banywa omwenge basanyuka bagako balumba kibayita olwannanda olwa Bulaaya yonna Abarabu olwa Buwarabu bano ko ndi baluwamba kibayita Arabian Peninsula munango already bagunywedde wayitawo ennaku nga 11 zokka nga maze okuba banywa embaga maze okuba nti ebeera bwetyo omusajja Alexander ataka okuwulira munango olusujjasujja lumukubiye munange ekyaddirira atooza zayita mmeka muganda wange naga musajja tunga gode ku kitanda wali naita basirikale be nabakwata mikono basika mikono mpola bwati mpola era bakigina okukakalibwa ekiti nga embeera zokuba munenge ekyankalana omusujja gweyongera Alexander bera tasha kwa nti ayoga n'okwogera era muganda wange enkeera ne bamubika nti kabaka aseseemu nga bandi ndako 11 zokka omusujja gweyongedde nnyo ddala nokale baga nti no omwenge gw'obanya guli izo ko batekamu kibayita kanyoka ulire kali akatattirawo kata wayise na kunga 12 nobiranga munango ogenze era kiga nti no munnaffe bano abakateka mwabo balizo ko bali abanywanyi kwa abamu kwabo era kiga nti no era mwali mukko no mutabanizo ko yali mukko mutabanimbu o Alexander go bayitanga Iolas kubanga yayifuka ngo omwenge kitawe go yanywanga kakati nembera munango bwetu bwe yakyankalana akati Alexander gutwogerako mugana wanga tuliza bali bamwagala nnyo nga wokiwulira kubanga emu kwebyo byakolanga omulambo gwe baga maso ne baguteeka mu kibayita a coffin ey'ejjinja gye bakola omanyedda eri mu Buyonani jangu ne mu Egypt eno kabaka oba Farao yafanga oba abantu okuba balinga baweesa bayiya kale basooka bakola ejjinja nga liringa omuntu ne babikwa balekamu omuntu n'abeera omu amutereka omu kati ono naye Alexander ombiri gwe bwaguteeka omu then ne bagojjuza n'omubisi gw'enjuki nga kiki bakola bageza kuba bakupreservinga nti abeere bw'ati ebbanga n'ebbanga ekyaddirira ne bajja ombiri gwe ne baguteeka mu casket oba giyite coffin sanduuko nga ya gold yonna era muganda wange kiga nti n'abasinga obungi ennyo bagamba nti Alexander ono obaga kwali bamuziika banga kwali baga muziika wa tumuze ku butaka oba sigala eno
abamu bagamba nti nno baali so happy ebyaddala nga baga nti nno Alexander alina okuba nti aziikibwa mu ttaka lyabwe oba Kabaka gy'alina okuba nti ava, kubanga bagamba wonoona wanaaziikibwa obwakabaka obwa ekitundu ekyo kijja kuba tekirumbibwa, kiri unbeatable ate nga kiri unconquerable, akisobola kuba kiwambibwa. Kakati buli omu ng'agamba nti nno anaamudya mbigere kkiriza obagaana yalina okuba nti ng'anoonyezebwa yaani anaamudya mbigere. Era kigaana okugambibwa nti lumu babakutte munnange enjole ye eya Alexander bagitwala ku kigaali eri mu Macedonia, ijjamu mu Macedonia bwakabaka bwe yavaamu gye bamuzaala. Mbono omusajja omu ku bajenerali amanyiddwa nga Ptolemy n'agiwamba n'agamba nti kangiwambe gyezzeko mu Memphis eno mu Egypt egira ebeerayo keeyo. Era nayo yamudya mbigere Ptolemy owookubiri kiga nti naye yagikwata enjole eya Alexander nnyini n'asula mu kibuga ekimanyiddwa nga Alexandria n'ebeerayokko n'agamba nayo kagira ebeerayokko mbusime kasobera n'omulambo gwa Alexander olesa okuba ng'ofuga ebbanga n'ebbanga. Era muganda ng'atuliriza omusajja bati webyaliwo iti byatambula nti bukisi mukulembeze yajjanga mu buyinza nga n'okuba nti akyalako alisi n'alabako n'akola kibaita pilgrimage oba okulambula n'atambula olusi n'agenda n'alamaga n'agera ku ntaana ya Alexander n'agyako nti kasoojera bako just in case ogyebeko obulabi bwotyo obujja kuwangala bukulembeze balinga sobola kuba ndi bakola ki bakugoba. Nogwadde ng'ono of course agenda maaso abeera nga aluddewo ebbanga lyali ttono nnyo, myaka 22 ng'agenda mu mwaka wa 23 amini myaka 32 agenda mu mwaka gwa 33 we yafiira Alexander ono ne muganda wange ebyaddala ovumu amaanyi geeraga gali gamanyi okubanga talina tolo na lumu gage maaso okuba nti akola ki gage maaso okuba nti awangulwa. Naye nga munnaffe olw'okuba nti yafa mangu nnyo amawulire ebyaddala gagenda okutuuka mu kibayita Greece gye yava eri mu Yonaani jukira nti yali half Macedoni half mu Greek. Kitaawe yali mu Macedoni amanyiddwa nga Philip owookubiri. Kati amani gagenda okutuuka mu Buyonaani tebagakkiriza nti afudde Alexander afa atya. Era munnange ebyaddala bagamba nti nno webakitegera nti ddala afudde batandika okuba ne banoonya baga nti ani agenda omusikira Alexander kubanga talina musika yenna wa mwana wa bulenzi talina musika n'omu aliwaawo kuba baga nti n'omwana we Alexander owookuna gwe yazaala mukyala amanyiddwa nga Lokuzani agenda omumuzaala bw'ati ng'ate Alexander amaze okuba nti afa, so tiyaleka musika ng'akyali mulamu oyo agenda okufa ng'omukyala ono ali lubuto. Kati nno okusinza munaffe ku baaliwo mu biseera ebyo baabuuza abamu bagamba nti Alexander ng'ali ku kitanda kyagenda okuba nti afa nti bamubuuza ebibuuzo ebyenjawulo bajenerali abamuli ku mabbali awo. Kwaliko omusajja bamuyitanga Diodorus omukiga nti yali munywanyi nnyo owa Alexander. Bwe yamubuuza ekibuuzo ng'ali ku ndiri awo naga nti owaayi Kabaka nti wangi nti ani gw'olowooza anabira omusikaawo singa obeera ovudde mu bulamu bw'ensi eno. Muno ekibuuzo ekyo Kabaka ng'ali ku ndiri eddala bayiza ogagwa omunsi n'okumutta. Munnange kigambibwa mbu Alexander yamugamba agamba ono Diodorus nti anasinga amaanyi obwakabaka bwange gye bujja okuba nti bugenda. Yamugamba bugambi to the strongest nti bwekityo bwe kirina okuba kibeera. Mbw ate n'abaserikale ne bagamba nti nabo bayogerako ne Alexander. Era kiga nti yagamba generali omulamba amanyiddwa nga Clatterus bwe yamubuuzaako nga bali mu kulwanagana mbw ani ali musikira. Alexander yagamba nti generali ajja okukulembera amagye aga Macedonia gaddeyo ku butaka bulungi nnyo ddala bazeyo ekitiibwa kya Macedonia yajja okubanga munanga nziri ya bigere. Jjukira ebyo nena byogera ati nyima ti alina omwana. Kakati ebyaddala kigambwa nti nno naye bino bigenda okuba bijituuka mu matu g'abantu abali mu Yonaani ne Macedonia bagamba nti abo omusajja yafa nga tasobola kwogera ate bwe yabyogererawa. Bw'aba yafa nga tasobola kwogera olumbe lumunyize yabyogererawo ebyo. Ate bagamba nti Alexander ono mbu yakwata empeta ye ey'obwakabaka ey'obuyinza n'ajwa Perikasi yali omu kwa munnanga abaali ba bodyguard abakuumi be ab'omu kyama. Mbakitegeeza nti ono gwe yagamba nti nno kati gwe gwogukulemberamu ejje erigenda okuba nti ligenda. Mbwe era kitegeeza kasamwadde empeta eyo alinga gwalonze tegera okuba namusikira. Munnanga muli gatuka mu Bugriiki ne babigaana ebyo. Era Perikasi musajja watu
wabigaana aga nti sijja kuwanira ntebe ndi mu kopi sijja kuwanira ntebe kanjireke jikira abataka banaasalawo. So munange mu kaseera ako nyini Pedikas n'agamba nti kale mba muŋŋaanye engeri y'okuzaani gy'azadde omwana w'obulenzi. Omwana oyo bw'anaabanga eta nakuzaala alaga nti akyali lubuto. Bw'anaabanga azadde omwana mulenzi yajja okubeera kabaka. Then ffe tujja mumuyambako nga nze Pedikas nja kumuyambako, General amayiddwa nga Clateras ajja muyambako, Leonatus ajja muyambako ne Antipata bajja muyambako ng'abakuza Bagadians. Munange kigambwa nti mu biseera ebyo okuleeta ekirowoozo ekyo abamu bakigaana abadde bakikkiriza. Bakigaana nti wali omusajja General amayiddwa nga Miryaga ono yagaana enteekateeka oyo era n'agamba nti tajja gikkiriza. Lwaki naga tebamwebuuzizzaako nga bagamba nti bakikola bakisalawo kino bakisalawo nga baani? So muganda wange ekyo yakola naga nti alisi yagenda kuwagira yali muganda wani wa Alexander half brother we, mama si yomu ne tata yomu, wetanga Philip Archdiocese. Munange ye bwagamba bwatyo enjuyi zonna zitaka okuba zika omuguwa. Then oluvannyuma ne bakkiriziganya bonna nga omwana Alexander owokuna amaze okuba nti azaalibwa, naga nti nno ye omwana oyo omuto ne Philip owokusatu be bagenda okubeera nga bakolaga bakabaka nga bafuga bombi, nga bafuga obwakabaka bwe bumu. Ne bakikiriza ebyo batyo nti bombi bafuge tubeere bakabaka babiri. So ne tubeera ne Alexander owokuna ne tubeera ne Philip owokusatu. Philip half brother, Alexander owokuna ye mutabani. Munange ebyaddirira okugugulana buno bwaliwo bwalanga okuba nti munange era bwaffectinga oba bunyigiriza abantu b'omu Macedonia. Kubanga omusajja owakabi amaze okuba nti afa, abazzeewo baana mutaddeko bakulembere nate obwakabaka buno. Bajenerali ab'enjawulo abamu baga nti Pedikas yali atusaana okuba nti akola ki, agenda mu maaso okuba nti atufuga. Era bwe bakitegera nti nno munnaffe kabaka afudde, ababala ko bayawulamu kye bayita Babiloni, ng'obwa Babiloni ne bajawulanamu. Naga nti buli generali abereko ne beesi ye jawe maaso okuba nti akulembera. Mune bakitegera nti no Pedikas akuba nti ebekutulako ne bamutirimbula mu 321 BC. Era mu mutimbula bwe bati bappa kirizo obagaana bali abantu abasirikale aba Macedonia abali wamu bwe batinga bakute kitole olwatemula generali mayiddwa nga Pedikas. Munange ekyadirira abali bali ekitole nango kuba ni munange beetandise okuba yawula. Era wananga kibayita olutalo sinzigu olwatwala emyaka nga 40 alambirira nga baga nti olutalo luno lwakulaba nti ani agenda okubeera successor, ani agenda okuba nti munange atwala kibayita obukulembeze, agenda okusikira omutuufu Alexander the Great. Era muganda wange atuuliriza ebyaddirira buli omu bajenerali ab'enjawulo, buli omu kati asika azawuwe. Twalina Ptolemaic abo baga tino Misiri ejja kuba yaffe, twalina Seleucid Syria, twalina ne East mpozi tulina ne Antigonid Macedonia. In the process mu kiseera ekyo basika omugwasa ne Saidi nga wenaga nti no Daniel nga bwe yaloota n'atugamba ensolo ze yalootako n'atunyola ekyoto nga bwe kyali. Obwakabaka obw'amaanyi bujja kuba bukutukamu, obwakabaka bufune obwakabaka obw'enjawulo obunaaba nga te buli bunafu nnyo ekirandira kyakuba munne kyakubanga batemula bakabaka. Munnange mukagugana kaliwaawo nga bali mu kuba balwanagana bali kibayita munnange obukulembeze. Laba Alexander wokuna wamu ne Philip wokusatu ne batemulwa. Abaana ebalonda tokuba munne basikira tata waabwe wamu ne muganda waabwe ne batemulwa ebyaddala. Ekyali ekyali ki kigambibwa nti nno Diodorus yavayo n'agamba nti nno Alexander yamaze okuba nti awa kibayita obubaka nga nobuwandiike nga awandikiraani generali amayiddwa nga Clateras nga tala kuba nti afa. Namugamba nti yawandiika ekiwandiiko kibayitanga ekiwandiiko ekisembayo, enteekateeka ekisembayo last plans. Era mu biwandiiko ebyo Clateras n'agamba nti nno yalina okuba nga atwala ebiragiro mu maaso ebya Alexander byaleka.
nagana ye abadira Alexander Mbigere bomunaye basalawo okuba nti munange ebintu bino babireka ebbali nabiteeka mu nkola nga bagamba nti nno tekyali practical bunekirala ebimu ku Alexander byaleka ebiragiro mu byali byakwejalabya. Era Pedicast yagamba n'okugamba nti wasoma ekiwandiiko kino ekyalimu ebyasigalira ng'eddaame eya Alexander nga lisomera amagye galeganyi ga Macedonia gali mu Babiloni nga gali jeeyo ne munange amagye gakuba akalulu nagamba nti nno tegajja kuteeka mu nkola Alexander byaleka alaze oba mu ddaame lye. Era munange Deodasono General agamba nti mu pulaani eza Alexander ziyaleka yali agambye amagye agage gennyini garanko okuba nti gakola kye bayita okugaziya obwakabaka nga gaserengeta mu kyemmanga. Tebakoma ku ekyo biyongere mu Mediterranean mu buvanjuba berenga bano bawambayo. Tebakoma ku ekyo bazimbe kye bayita ebibumbe ebyokujjukirako buli kiseera bagenda mu maaso okuba nti bawamba nga bazimbayo ekijjukizo ekya Alexander kyennyini. Era muneti bakoma ku ekyo naga nti nno bagenda mu maaso nga begatte nga nabo banasanga bitundu ebyo berenga babagattako banasanga mu buvanjuba ne bugwanjuba babegatteko muganda wange. Nagano gati mu ebyo yayogera ebyenjawulo mwalimu emitu amanga. Ekisooka mu ddame lya Alexander the Great yagamba nti bazimbanga amaato amanene nnyo 100 lulambirira era bagateeke ku mbalama ez'ennyanja buli mwe bagenda maaso okuba nti bawamba nti bagateeke ku nnyanja okuva eno mu kibayita mu bwakabaka wa Perusi gasale gagende mu Buyonaani gasale paka ku coast oba ku mbalama ez'ennyanja ku ssemazinga Africa. Tebakoma ku ekyo ate bave ku ekyo berenga bagenda paka bitundu ebyenjawulo balumbe kibeta Carthage bajumba jikube ku ttaka balumbe batuuke no mu take kajita take bagende paka ku nnyanja emaiddwanga Mediterranean yonna bawambeyo. Ekirambo kyani Alexander the Great. Nadakoma ku ekyo nanga nti no muzimbe n'okuzimba yeekaalu ezakabi ku bizinga nga zenaba mu Misiri zenaba mu Africa muzimbe ku kizinga kimanyiddwanga ekya Delos eri mu Buyonaani. Nanga nti no kikoma ekyo muzimbe ne temples endala yeekaalu mu kibuga kimanyiddwanga Delphi era ekyo kibuga kya mu Buyonaani. Nanga muzimbe temple era mu Dodona era kibuga kya Buyonaani. Nanga muzimbe temple endala mu Diam kibuga kya Buyonaani mpozi ne mu Amphipolis ne muzimbe temple enebeerayo. Naga zonna temple kuzizimba zijja kumalawo talent oba sente nga 1500 ezabyonna biseeri munafe zalinga sente bitirivu nnyo. Ye nagamba n'okugamba temukoma ku ekyo mujja kuzimba nate temple yeekaalu eya katonda omukazi gwe bayita Athena katonda w'olutalo god of war katonda w'okulowooza mugizimbe ku Troy. Troy eyo ambaga teyaliyo nga just ng'ekibuga ati just yali mythical kyali mu ngero eyo kabaka oli Agamemnon naye yaga tino awo wenyini awo yaga tino weeri ekibuga ekyo kyali wekiri kati obundi unaku lwaleero oizo gati kati kiringa take ogati mu take ndi kati yabagamba bazimbireyo kibayita Kabaka katonda omukazi amayinanga Athena bamuzimbireyo nate yeekaalu. Alexander bino yabyokola ki yabyogera mu ddaame lye. Kyakuba ku ekyo munaffe musajja era agamba asoma eddaame lya Alexander nti Alexander bagamba nti bagende mu maaso bamenyemenye obubuga bonna obwali obutinitini bazimbe ebibuga ebinene ennyonyini ddala badire abantu ab'enjawulo basombe okuva mu Asia babaleete eno mu Bulaaya abalala babajje mu Bulaaya babatwale mu Asia abantu beegatte beezaalemu bafune emisayi emitabike nga Alexander nyini bwe yali. Era nagamba nti kyamukoza kino yali agala nnyo baberenga bakola kye bayita largest continent nti agenze mu kye bayita continents ez'enjawulo semazinga ez'enjawulo then agiye abantu abagasse nti omu Africa ayagadde omu Asia omu Asia ayagadde owa Europe beezaale mbwe batyo nga we yali then afune kye bayita obwakabaka obw'enjawulo ennyo nga tewali gamba nti ate gundi awalana gundi nti gundi waabwe eggwanga limu awalana munne. Naga nti nno alina okusobola kibayita enkolagana eyo by all means agiteeka watya ngawo kibayita intermarriages okuwasaŋŋana n'okuba nti eyongera amaanyi nga kibaze nti obwakabaka bwe bujja kweyongera amaanyi nga kibaze nti nno kati gwe
omufirika bono wasa mu Asia oba mu Europe nawasa mu Asia tebajja kuttingana kubanga already bajja kuba bali musayi mutabike bajja kolagana kati yagene maso kwanti afuga ensi yonna ngeri wamu olwensonga nti neki baita family ties ezigatta wamu seri mugezi nnyonyi ni Daniel Alexander amagezi ani agamuwa nagayina abajenerali ab'enjawulo omwalinga Aristotle bamwanga amagezi ag'okufugamu obukulembeze era ekigambo yatambulanga n'ebitabo ebyenjawulo nga kiva nti bamwegomba nnyo Alexander ono nti amagezi yagajjanga wagono gonna munnange eyo nayo bwekyo kyali yalisadde mu ddambe lye yawandiika ne bayitanga last plans oba ebikola ebisembayo muneti yakoma ku ekyo nabagamba nti nno bajja kuzimba kye bayita entaana ekijjukizo kya ntaana eya kitaawe amayiddwa nga Filipo owookubiri naga nti nno balina ogizimba bajenkanyenkanye kye bayita pyramids pyramids zezalinga entaana ezebaziikanga bafalaawo eno mu Misiri kajjukira pyramid kati waliwo pyramid eriwo kati ekyastaninga gye bayita pyramid of Khufu nene nnyo nga bw'okiwulira kakati yagamba nti no kitaawe Filipo owookubiri bamuzimbire entaana nga nene nnyo nnyiri ddala ng'emaakinga weefaananira ddala oba nga yenkanankana obugumivu obuwanvu nga entaana oba pyramid y'omu Egypt Misiri mwe bazikanga bafalaawo jukiraga abafalaawo bazikanga bakulanga bayita pyramid eyo basangamu ebintu ebyenjawulo ebisenge ebyenjawulo ng'eringa kalina ng'ojingira mboti munda mugana matiribo nagosangamu era kakoba muzikanga n'ebintu byonna byeyafunanga mwalingamu gold mwalingamu buli kimu kyakabaka bakizikanga naye bakiteeka mu pyramid omwo bamutyanga emmere ey'okulya enokwadde yali amaze okuba nti afa nejjukira bamuzikanga bamuteekangayo munda eyo ne bagalirayo n'abakozi be bonna abayambi be kati baalyanga ne banywa ne babeera eyo paka batuka okufa nga bali eyo ne kabaka bamukuuma embeera bwekyo yali mugana nga atuyiza hano naye agamba nti kitaawe bamuzimbe ekibayita pyramid entaana yakireka mu kirambo kye kati no munnange bakisomera abasirikale nno amagye aga Macedonia geringa akulira agali agamaanyi ennyo nnyini ddala nga batuddewa mu Babiloni mu lubiri olwali olwa Kabaka Nebukaduneza owookubiri munnange ekira kyebalamira nabagamba nti nno abalamidde jjukira nga maze okuba agenda okufa bali maze okuba ndi bawambe kyebayita India akati nanga abalamidde nti bawambe kyebayita Arabia yonna peninsula olwanana lwa Arabia buwarabu yonna ebirenga erimu 5 ez'abaani ez'abano abamasedoni ekyo nga kibagambye ekira munafa ekira kyebagamba aga nti nayagala beetole kibayita semazinga Africa yonna bagyetolole nga bayita ku mazzi yonna bagyetole kubanga yali so special mu nsi yonna ng'agyetaga kopi n'abagamba nti nekimu ku ekyo balina okuba ne bakola bagyetole nga bagenda maaso nga bagiwamba yonna Alexander n'okuba nti agiwamba ate balina tuke bati bappa bwebatuuka bazimbewo kye bayita ekibuga bakitume Alexandria mu linnya lye munnange pulaani zonna zalinga nnene nga nzibu era abasinga obungi balanga bazidawutinga baga nti nno ebyeddala amagye gano gonna ganaabikola gano era kyebakola muganda nga atuliriza amagye gaatula ne gagamba katukube nate akalulu tugenda zo mu maaso oba tuzisuule ettale tugenda zo mu maaso oba tuzisuule ettale mune basema bagambanga kunoga kwa bwejarabya sente tugenda zijjawo zinazimba biro byonna lwaki sente zino tetuzikozesa nga ffe kiba nti mubagamba nti afazali okuzimba okwonona sente kiruge okukola kiri kimu kyokka katwe waggule tukole obwakabaka bwaffe oba tubenga tuwa naffe tubyako tugenda mu maaso okuba tukola ki tufuga muganda wange atuuliriza muganda wange bajenerali bagambye tebagenda kwonona sente zebasigazaawo oli agenze ali kati abalagidde ekirayiro oba ekiramo bakikubyemu ebituli bakizimudde newankubadde nga of course Alexander babuli bamumatira ngafuna ekitiibwa kimayiddwa nga the great era nga kwata effumu lye epanvu ennyo nga liko meters 680 yalinga kulembezaamu okuba nti alwana baliyitanga salisa balabaga nti nno leero nga mufu tebajja kuteeka bikolwa byonna oba yabadde mu kiramo tebajja biteeka mu kitiibwa jukira omusajja no bali bamutya ebyaddala
kubanga ye mukubeerawo kwe yali nga tawangulwangako olutalo lwonna nga alwana nabo. Olutalo lwasooka of course ng'ali mu Asia, kigamba nti noono yagenda maaso naga nti Alexander akozesa amagye gali matono nnyo nnyini ddala nga ab'oku ttaka bano batandikirwako 300 saako ag'oku mazzi 5000 ne gamakinga n'amagye amalala ne gasinga gali agaba Prussia agali just 4,000 kino gali mitwalo 4 in fact, naye ate gano go ne gasooka gakuba muganda wange negabira nga kyekyo. Era Alexander kiga nti yatekanga amagye ge eddene yateeka makati bwati ne balumba kusaine sai nabeerawo nga atadde munange bali balumba ne basooka ne bazingako naga ati gamakinga gaweza nga kilomita nga 3 gakubye line gamakinga machinzi gati galumba omulabe okwali gagakuga mukuba. Era ebyaddirira ono bali bamutya naye muganda wange mukasera kano kenyini aba majega nga Macedonia gagamete gakubani gakola ki gateeka byeyagala eddame tegabitika mu nkola. Kakati no kino kitegeeza ki ba generali banasoka kutulamu bonga bo eddame balisomye tebajadeka mu nkola. Naye muganda wange ekyaddirira ebe ne nabijja lwaki Alexander yetena kwanti azaala omwana w'obulenzi gwe nagambye ate munange bata ne baba ate ne batta Alexander wokuna. Jukira nti ono Alexander kigani yawasa emirundi gyali ng'esatu yawasa lw'okuzana gwe yazaala omwana w'obulenzi oli ate ebyaddirira kiga nti yawasaako yagalako ne muwala wa Darius owokusatu gwe bayitanga omumbejja Stateira, ate ng'era yawasaako n'omwana omulala era bamuyitanga Parasitis. Ono yali omuwala wa Artaxerxes owokusatu neri kabaka wanafana abaperusi. Akati bino bayite bagalanga wase bantu wabo namugaa ddala yawasanga yabagalanga oba kyalinga just kiwaani kusibantu kiwaani kubanga kigambibwa eti wanono yazala abaana babiri yayina oyo Alexander wokuna wa Macedoni gwe yazala mu lokuzana, then saako Harakos wa Macedoni era gwe yazala mukazi ow'ebbali mistress gwe bayitanga Basini. Ate kati nno omwana omulala yava mu lutalo lwa lokuzana yava mu lubuto nga bagenze Babiloni eyo, omwana yali nga owokubiri. Abaana bwe yalina abo naye nga kigamba nti of course ono omusajja yalinga yekwasa nti ayagala bano abakazi bazaddemu okuva eno tayagala abakazi beeri mu ggwanga lye. Ye agamba nga era ayagala ekintu kimu kyokka bazaale mu mawanga ag'enjawulo. Naye nga kigambibwa mbu ono omusajja Alexander munnaffe atuliza the great yegattanga oba nyigiranga mu bikolwa bufumbo bw'ekikukuyu oba ekikujjo yena bodyguard we amukuuma gwe bayitanga Efastonion. Ono kigambibwa nti omuganda wange atuuliriza baali beeyagala, kitegeeza mu kulya ebisiyaga era kiraga mu lunye. Kiva nti nno bano bonna otugamba nti Macedonia n'ogenda wali mu Greek abasajja abo tuyita obukaba bwatandikiranga eyo nga bw'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira. Eddembe bateekanga mu bantu ndi okufuga abantu obulungi bawe kibayita eddembe ery'okwonooneka n'obugwenyufu n'obugwagwa. Jjukira ng'ono omusajja agagayita Alexander yali yavaayo n'agamba nti nno y'okufuga abantu bano obulungi baleke n'eddembe n'ekirala bali nga basooka ne bawasaŋŋana. Kakati yali mujjukira mu Macedoni, hafu Macedoni hafu mu Greek, naye nga Bagreeki bano balina bakatonda abenje balina katonda b'omukwano. Negana b'omukwano osobola n'okukola omukwano ku luguudo nga muli bwereere ne mwegadangira ku luguudo teri abafaako n'omu naako eddagala kasamira mukusinza katonda oyo ow'omukwano. Kakati era kyova tino Alexander ono ye bamulabanga n'omulaba ebiseera ebisinga obungi ng'anywegera abalaawe abalaawe be mu public, abasajja balinga basajja naye nga banywegera mu public n'ensi eraba. So obugwenyufu wali bwava dda ebyaddala nga bw'amaanyi nga bw'okiwulira. Era kigenda okugambibwa nti ono nti bwe yagendako ne mu Troy kiga nti eyo gye yatunula n'abeera nga agenze ku ntaana ya Achilles. Achilles eyo yalwana kye bayita nga balwanira omukazi Helen ne kabaka Memnon. Kiga nti yagenda n'ono omusajja we bodyguard we. Era okutuuka eyo
kiga nti yamwanjulayo ng'omwagalu waawe so olaba nti obugwagwa bwava dda bwe butyo mu mbeera bwetyo Omuganda ng'atuliza era kikola n'okulaga nti nno bwe bagenda n'emibuga ebyenjawulo ono bakazi abalikanga n'agendanga n'ono yekka bodegaadi bwe gwatama nayo kati ye nga tebalina tabbu n'akamu n'akeddagala nga bagamba nti nno kooti y'Omacedonia mbu yali teyina tabbu ku basajja n'abasajja nga beeyagala teyina tabbu ikola ebyo by'ekikukujju yo nga tebakwatako kakati n'embeera bwetyo bwe yali embeera bwetyo bwe yatambula ku sayidi y'Omuganda ng'atuliza kati tuli mu bugwagwa bwe butyo amaze okuba nti afa abasajja bataze okuba ne beeyawulamu obwakabaka bwe kuba nti bweyawulamu kyekyaddya Omuganda ng'atuliriza obudde bwatuyitako naye nga mbabibaza mwe kuba tubadde ffenna mu kaseera kano kennyini paka onakonderako nga bulijjo omulangira Kalema Kigange mube bulungi mweraba.